yabagambye ati ansomerako ku mwami Museveni kawandise kuba ne Uganda etandise omuwomera agambye Uganda does not belong to judges lawyers kakati namwe oba kubalamuzi mwe muli b'amaanyi namwe mumutwitingire mu mugambe Uganda does not belong to politicians awo nga nange ngamba omuliro gukutte ate abo be bagenda n'okusala ogw'okulonda ogujja kwa kuno okulonda kwe tugenda mu kwakafumula nkete ensi yaffe esigalawo baba gitwalira ddala completely kati bakagitwalako ebitundu 8 bakagitwala ate kiki kye batatuukiriza ku bibeeyama okwavuwaza bannansi bonna babavuwaziza okubajjako ettaka mu bibuga babatutteko ettaka ne mu byalo education system ogiraba kati balondamu nti lino lyoba owaggula edi lino lyoba okola booti kati n'ekirala mukyalina bannabyabufuzi be muddaawo n'ogamba nti no munnabyabufuzi ali mu gavumenti alese statement ye ne bindinga nkyalinze chief justice nange nkulinda kanso winyiddolo nange nkulinze bakuyisizaamu eggaali fe tubawo ekitiibwa kubanga under the doctrine of separation of powers ba judges balina okukola emirimu gyabwe independently. You have absolutely done your work rightly. Fe tetubabanja naye esebo ne bwe babibakola enewe tetukyabanenya. Their time is up. Obudde bwabwe buweddeyo. Era bwe ndabye ne ba senior lawyers nga bali excited nga abakava mu America neewuunya nnyo. Bano bali mu nsi ndala era bakola bibabeezaawo so si mateeka kye gagamba ne bwe kiba kyetaaga okuba tugumbula bajja kuba tugumbula. Kakati gwe nkugambe gwe omulamuzi okoze nga gundi Pontio Pilato bwe yakola yanaaba mu ngalo nga bamaze okumuleetera Yezu bubamutemule n'anaaba mu ngalo n'asaba ekikompe n'anaaba mu ngalo n'agamba nti omusango gubeere kumwe abaleese Yezu ne famire yammwe naye era naye tekyamuggisaako ku baffe olwo tutuuka ku mazuukira tugamba ku mulembe gwa Pontio Pilato mukama waffe Yezu n'akomererwa. kakati ebyo singa bano bali mu nsi ndala kasita muwaddira ba senior citizens nammwe ne mwefuula okuba ordinary senior citizens ne mukkiriza obukunkumuka ne mwekkiriranya ensi yammwe ne mugitunda awo Museveni n'amanya nti ekiki kiweddemu kati wali wasobola omwanukula kubalamuzi abo kubalamuzimwe kale njagala kubalamuzimwe abeewa amwanukula nammwe mumugambe nti government does not Uganda does not belong to politicians. Wabakambe nze omu ku bannayuganda abatakyamuukirira bwe mulimanya ebikolwa by'abana abasajja nti amateeka gagamba birala nabyo bebakola bo bakola bibeezaawo regimu yaabwe si mateeka kye gagamba. Era bwe ndaba munnamateeka nga ali excited oba ng'okyamuukirira nga tonnamanya mbeera eriwo mu ggwanga kusaasira nkusaasira nnyo era nkulaba nga alien atamanyi kigenda mu maaso. Alien yaba omugwira mu kitundu omuntu azza atamanyi kitambula ekiriwo si mateeka ekibakozesa bino si kuba nti tewaliwo mateeka amateeka weegali naye bo bakola kibatwala kibeesaawo regimu yaabwe. Era bw'oba ng'oli eyo oli excited abalamuzi tubeebaza mukole gwe mulina okukola omulimu gwammwe sisobola kukeera nkya ne mbeebaza era temwewuunya nga abalamuzi be bamu abo kuba nsuubira okulonda gye kujja kuyinza okuggwera mu kooti ayi kugamba okulonda gye kujja kuba kuno okulonda kwe tugenda mu kugenda kubeera kafuumuula nkete ensi yaffe enunulwa oba tugireka yeegendera eddala completely. Kwa kakati ogenda n'obeera mu Uganda n'obanga omugwira ate abagwira be basanyufu mu nsi yaffe. It's very funny. You live in a country, the citizen ng'ate gwe okaaba abagwira they are in charge of everything. So kakati bwe tulaba bannaffe nga mukyamuukirire enewe mwe mulina okukyamuukirira abamu nefuba obudde tetubulina. We are focused buli lunaku oluziba ne lukya tubuuza tuzaako ki abantu abaweereranga abaana tebakyasobola kubaweerera. Abantu mu byalo babagobye mu bibuga babagobyeyo. Abantu babagobye ku mirimu. Abantu bamanerenda batwala property zaabwe enkya n'eggulu. Twababuuza no mwali temwebuuzangako lwaki bamanerenda bonna mu Uganda boogera olulimi lumu.
abatwala property z'abantu kati mudda mu bibozibozi ebyo ebitalina makulu balamuzi oba basaze batya that's none of our business kubanga kakati fe Museveni akimanyi goloze Museveni takimanyi nti gwosinga Museveni okukimanya nti civilian talina kutwalibwa mu kooti y'amagye gwo musingo kitegeera with this experience from 1960s gwo musingo okukitegeera nti civilian talina kutwalibwa mu kooti y'amagye. They do this with impunity kuba bakimanyi nti bannansi bava ku miramu egirina amakulu ne badda mu bibozibozi. Kakati nkugambye nti gwe omulamuzi oba osaze otya munefe twabavaako dda twava ku musango Museveni ngabbi obululu bwaffe ne musalange ensalamwe gye mwasala n'ebirala byonna tetukyewuunya ffe twabavaako dda oba mukoze ekirungi Omukama Yezu yeebazibwe kye tubagamba ati kye kugambye tuba mukoze ebirungi Omukama Yezu yeebazibwe naye tetusobola kuddawo mukimanyi tujjeyo obugoma bwaffe mu nyumba mu abantu bali ku street bazine mukimanyi wano waliwo abasaze mu civilian court nze sasoma mateeka naye nze taata asoma mateeka nange nkimanyi kati namwe mukirabye nti regimu ebatuusizaawo namwe regimu ebatuusizaawo kuba nako mukasanyukira gye eggwanga nno lye tulimu ate bwe mukyali mu lusaago naye mu butuufu abasajja eggwanga balimazeewo buli kyotuukako kyonna kifudde nalabye kati ne grading education be basalawo mu kati Kampala yasinze okukola obubi mu Uganda grading education nayo kati efuuse political. Amasomero gano gonna gabadde traditional gonna intentionally gonna bagasse districts balonda mu bulonzi kati eyo gyobodonda yesinza okukola obulungi neyo mwe bukya mubeerawo naddala mu abasajja abakulu abasomyeko temulaba agenda y'abasajja bano ekyabalemye okutegeera abamu temugitegeera kubanga babaguliridde obwongo abalala mulinda bwandawusi bwabwe abalala musurvivingira ku bobo vayo n'olaba ekituufu tosobola kukiraba kubanga olinda obukunkumuka wali bwe bakutaddeko olye abalala mwagenda integrity yamwe yagenda ne bwe bakuteekako akuuma akatereeza obwongo tokyasobola kudda ngulu kakati n'obuuza nti nze nga Lemaani nsanyukira wa ntino nti bagambye nti abantu ba bulijjo tebalina mwe mubadde temukiraba nti mukirabye leero nti no kikyamu neralagidde abasibe bonna bateebwe ne babata bagenda bata buli political prisoner ali mu kooti y'abajaveeyo adi nkugambye ne babata kubanga kyolina okumanya nti abasajja bano baagala nnyo obuyinza n'okusinga Katonda baagala obuyinza kuba bakimanyi nti obuyinza bubatuusizaawo ne baddira bannansi kati buli munnansi indigenous person omuyitako avunnamye akaaba abali mu bizinesi bakaaba abali mu byalo bakaaba abali mu bibuga bakaaba abali ku nnyanja bakaaba abantu abayimiriranga wano nga balina ssente mu nsawo kati n'okuweerera abaana nagwo tebakyasobola kubaweerera n'okubaliisa tebakyasobola kubaliisa ate ne gwaweeredde okufuna omulimu amala gugulirira ensi wali olabye efaanana etya bwetyo kakati nze mbadde mbigoberera era nendaba w'ekitiibwa Chief Justice Owiny Dollo ng'agamba abantu balekerawo okumuvuma ku social media nti naye alaba embeera gy'ayite balaba embeera gy'ayitamu tasoma mukutu ebikutu akiraba kakati mu ggwanga we liri buli omu ali frustrated ng'oggyeko akabondo k'abatono ennyo abazze babala ekintu kyabwe buli munnansi era bo ne kati ne bwe ziba mmotoka kati batandise okugula 2026 model tuli mu 2025 baguze dda 2026 model bazibaleetako eyo mu byalo naye nga babibaleetamu they were once refugees or children of refugees mwe bannansi ababadde wano mubaddewa era mukozesezza ki okulaba nti no mutuukaawo we mutuuse compromise okwekkiriranya kakati kye nkugamba nti sebo omukulu Owiny Dollo ne ttiimu yo eyaba bannamateeka tubeebaza omukyalo omu mulabe omukyalo oyo yakola recommendations nnungi nnyo General Museveni gye yateekawo mu Land Commission General Museveni gye yateekawo
ne recommendation zonna ziyakola baziteeka mu kasasiro ndowooza omumanyi oyo mukyala Bamugemere y'omu ku bantu abali very intelligent mu ggwanga lino yakola recommendation ezikwata ku ttaka naye olw'okuba nti agenda y'abakulu yali yakulaba nti bagabana ettaka lyonna lyonna ne babisuula ebintu bye mu kaseera so tujja kubasabira nze ni musajja mukatuliki mbagamba nti Omukama Yesu abeere nammwe nti bye musaze biteekebwe mu nkola naye nga bwe mumanyi bwe tuli kati buli omu ali kuzirinda bolwange nansi matira oba ndi mu mativu oba siri mu mativu ekituliwo mu ggwanga buli omu ali kuzirinda bolwange buli omu ali kuzirinda bolwange wali mu parliament ali kuzirinda bolwange owo mukyalo eyo naye ali kuzirinda bolwange ali ludda buli omu ali kuzirinda ba olwange era kye tubasaba basebo ne banyaba abantu naddala babeera mu byalo mwe muggwamu n'obukunkumuka kunkumuko bwe babagabira ne weerabira ebbanga ly'omaze ng'obonaabona naye bw'olaba ku kakunkumuka n'okyamukira naye tetubanenya kubanga population yonna bwe bamala okujaavuwaza that's how they should behave kwana tunuulidde ab'ebusoga ne ŋŋamba nti ddala abakulembeze b'ebusoga Museveni abalaga ky'emyaka 39 no neerango yonna nawe naagenda kujja kubanga nawutegedde nene waffe Nakaseke baasabye bilioni 7 okutereeza ebitundu mu disitulikiti eyewange Nakaseke ng'okutereeza ebitundu gy'agenda okukyala gwe musajja gwe bambaza kitisati ng'okimanyi nti ogenda mu ddwaliro togenda kusangayo ddagala ng'okimanyi nti no tokyasobola nakuweerera mwana nga n'omwana gw'oweerera takyasobola kufuna mulimu ng'okimanyi mu kibuga bakugobye ne mu kyalo bakugobye waliwo ennaku ezo eyampeereza message mbwe ayagala kwetuga mukubanga mbobulamu bugaye ne mugamba ayetuga taweereza ku simu yange ateeka ku mukutu gwa gavumenti nemuwata amagezi ateeka omukutu oguliko abakungu ba gavumenti kubanga eggwanga lye tulimu kati tetukyawuliriza kasita mwagaana okuliriza amalowoozi gaffe ne mwekkiriranya abasajja abakulu abaalinanga ensawo bayitako mu byalo bonna balindirira bukunkumuka n'akyamunkirira abakazi abakulu abaalinanga ensa mwenna ensa zibaweddemu abantu abaasoma abaali badde nga basitiyalinga eggwanga lino okubaako direction gye ligendamu nga buli muntu asobola okuba n'essuubi mwenna ne musalawo okwekkiriranya kati olwaleero abaasoma bonna ne bo beebuuza kiki ekiddako n'abataasoma beebuuza ki ekiddako ffenna tulinga mu liri eryato erya Kulisipasi Columbus baaliyitanga batya voyage tulinga abali mu voyage kibuyaga n'atwala eno kibuyaga n'azza eno tuli ku munusunu windi atuzze eno n'atuzze eri naye ng'akantu ak'abantu abatono ennyo abatubaddeko mu nsi mukamanyi abala tetubagaana kukwogerako kuba gye mulomba nti ate onoolombawo oba okulya naye nga weerabidde nti ebiseera ebyenkya si byangu tuyita ku bavubuka gwe ssebo ennaku zino abavubuka oba ebitundu 9 ku buli 100 tebakyalina mirimu oba kitako omwo tebalina bakwata obwambembe babeedde omwo ne bagira tebakyategeerekeka nobasindika nogendako mu byalo n'ab'omukyalo tebakyategereka olaba ab'omukyalo nabo kati baatandika okwogera oludikya n'osanga omuntu w'omukyalo ng'ayogera n'omubuuzi oyogera biki nti anti munnange ensi kati weetutuusizza kakati gwe vuga emmotoka yo 226 zimba kalina nyumba ye eyakalina eyo eringa wooteri naye olina okukimanya oli ku time bomb kubanga wano wetulaga kasita state egaana okudefininga future y'abannansi abatono ennyo ne bedefiningiranga ne babalwadde beetwala malwaliro ga mu nsi z'ebweru gwe munansi n'ogaana okudimandinga nti nze atalina sente zintwala mu ddwaliro ly'ebweru lwaki nzondeseewo naye sebo bw'oba oyagala okulaba Francis nti ensi eri bubi genda olwazeeko ku muntu mu kyalo kati ennaku zino abantu basondera gundi ali mu olumbe lumutwala ali muli eri okusonda ne kufuuka ng'okusonda ennaku ezo wabaddewo gye nagenzeeko mu kitundu ekya neewunyisiza omukwano gwange omu yankubidde etwadde tuva ku mikolo nti owaayi abantu ba wano banywa amazzi ga mu kitaba ne mubuuza bamukonstituensi yange ne mubuuza nti eri nataddeyo nayikonto n'eri nabayambye ku nayikonto n'eri nabayambye naye abo nga bali mu kabugabuga tebasobola kwekola mu mulimu ne mubuuza nti baagala sente meka eziddaabiriza nayikonto nti baagala emiramba bakuŋŋaanyiza emitwalo 3 n'ekitundu abantu ebina abasukka mu bina bakuŋŋaanyiza emitwalo ataddemu eky'ebitaano ataddemu 10,000 kati ne mugamba nti soko gye njagala kusomesa
kubanga mwe mubeereeyo mu byalo muganya okusomesa abantu bano okutegeera nti we tuli ffenna tuggwawo ekyalo ekisukkamu abantu ebina bakuŋŋaanya batya emitwalo esatu n'ekitundu nga baagala emitwalo 4 naŋŋamba nti onalebo tebalina mu butuufu nange nakizudde nenga kakati awo mu famire yamu ku abo bw'aba alwadde bakola batya bw'oba Francis oyagala okumanya nti abasajja bano bafudde abantu abankuseere genda ko mu kitundu balange nti waliwo okujjanjaba abantu endwadde okw'obwereere ogenda kulaba abantu nga bajja bangi nayo kampeni tulu oyinza okuba n'omubaka wa palamenti n'akuteekerawo okujjanjaba abantu okw'ekikungo baziyita kampo ez'ekikungo naye ng'omugamba nti gwe okujjanjaba abantu okw'ebyobufuzi lwaki togamba ne banteerawo eddagala mu ddwaliro gwe n'otanzijanjaba gwe ng'omubaka gwe nasindika kuba omubaka bamusindikayo okusaka okulobinga naye gwe omubaka bw'oba naawe tosobola kulobinga nga kyosobodde okunkolera naawe tosobola kundobingira ddagala kubeerayo mu ddwaliro kyosobodde okunkolera kunkolera kujjanjaba kwa kikungo kwa mulundi gumu naawe noddirayo gweokimanyi nti buli mubaka palamenti asobola okufunira ekitundu kya ambulensi gwe lwaki olowooza buli mubaka ayagala kuteeka ya ambulensi ye nga naye atuula wali ku kakiiko kubanga buli mubaka okkirizibwa okutuula ku buli kakiiko okujjako obubeera mandetale bwe bubeera obubiri kalyeka buli kakiiko ka palamenti okkiriza okukatuulako okujjako akabeerako voting wootakkirizibwa ne bw'oba oli ku bukiiko bula osobola otuula ku enguudo osobola otuula ku amasanyalaze osobola otuula ku amasomero otuula ku ebyobulamu n'oteekayo ebintu byo okuvootinga wekutuuka ne bakugoba naye nga bino byonna input osobola oziteeka naye wali weebuuziza nti lwaki ababaka ba palamenti abalina otusakira ambulensi za gavumenti eziriko ennamba emyufu ate nabo baleeta zaabwe wali okyebuuzizaako gwe wali okyebuuzizaako kubanga nze bwe ndeeta ambulensi eriko Lutamaguzi Semakula Paulo na Kaseke South Constituency era ambulance bw'oba ogikozesa omubaka akugamba bw'oba tolina mafuta gikole ki giveeko naye bw'omubaka osobola okugenda mu kakiiko kuba emabegakawo twali twafuna ambulance zaffe 14 ne zigenda mu constituency ne nfuna ambulance yange eriko na Kaseke South Constituency ne ngamba ababaka nti bwe tuba tukuze nga buli omuntu tetuganya abamu mwagala kozesa ambulance ezo nga byabufuzi byammwe n'okwera ng'oli olugira ataddeko ebifaananyi bye ne bweba tesobola kutwala mulwadde n'agiyisaayisaamu ng'ekuba obugombe nga balabe nti omukulu oli naye buli mubaka wa palamenti osobola okujja ali kakiiko kaherese n'ogamba twagala ambulensi y'ekitundu kyaffe kino tugifune eya gavumenti etaliiko yange yakusaba mafuta etaliiko yange yakwekuumira kaadi naye nga ya gavumenti kubanga ekikuteekesawo wali eri ng'omubaka kulobinga era ennaku ezo nina omufere gwe nayombagana naye Museveni abadde atambula kati agenda afulufiringa gundi prejezize kati omusirikale omu nanzibirako akola mu ofisi ya Prime Minister Nabbanja nangamba eno twakwogeddeko ne mubuuza mwanjogeddeko ki nti Museveni agenda alambula ebitundu bino naye olw'okuba nti agenda kujja kuweza 39 years emyaka 39 ne twogera alina ebisuubizo byagenda ateeka mu bitundu twayogedde ku Nakaseke ne tukwogerako nangamba bw'oba oli mugezi gendo jeyo waliwo programu ze wali oleese ez'amasanyalaze ez'amazzi ez'enguudo ez'ambulensi nemuga atwalina eddwaliro lyaffe eryajjanjabanga mwami Museveni mu biseera eby'ensiko erya Semuto Herese Center 4 kaŋŋende njanjule ku palamenti nteekeko n'amasomero gali ge yasuubiza ge yasulanga mu Kakonda waliwo bakubya seed school ndala ne prejes seed school ogitwalayo wali eri bakugamba genda otunuulye mu bitundu bye woolaba awatali seed school n'ogiteekayo era ennaku ezo nali munyiivu nnyo sebe wange nga otuna gurupu z'abafere nga bw'oba toliiwo zijja ne zeetuuma eyo seed school ogiraba nze najese n'omubuuza waayo otuula mu kakiiko ki eryekuba oliraba nze nalireese nga toliiwo nga beetuma kuba vireja ye tasobola kumanya nti ebintu byonna biva mu palamenti atali mubaka wa palamenti atatula ku bukiiko obwo tosobola kubijja kakati mbadde nkumaliriza nga nkugamba nti omwami w'omu Prime Minister nangamba byoteekayo bagenda bikuwa
byoteekayo Bagenda biko- president afulufiringa ebisuubizo bye mu bitundu ebyo kati nendaba ewaffe Ssemuto waliwo ambulance baali bakireeta kikadde ne kifuna accident nenkiteekayo nti bakituwe kyamanyi mukazi weeyo gye yafubutuka emisinde ambulance weeri kakati ennaku ezo nembagamba nti bannaye tetulina kubanga omugabo omanye ekya gavumenti buli omu asikayo busisi abantu babeere obulungi wakwata waalira kati omukulu naŋŋamba abantu bwe bakulemeseza ambulance ffe tubadde tunootinga ambulance bagiganye ne taye bwagambye aweereza olukiiko aweereza kiraka abuuze kaawo w'Ennakaseke oba ambulance gyeri kaawo n'agamba mbu ambulance ye Ssemuto weeri naye ekyasinze okunsanyusa nti ate ekyennaku abantu baffe baafunye akabenje ab'e Ssemuto ne Kapeeka nga bali bukomero nga ne bakubira eya Nakaseke ku main hospital nga teriiwo ne bakuba e Ssemuto nti eyo teriiwo era Honorable Kefa ye yampoze kuyiye kuleeta ne mbagamba nti ate mwagambye ambulance ekolaki weeri naye erirudawo kakati olw'okuba nti naffe ebiseera ebisinga nga maliza naffe ebiseera ebisinga abantu baffe ababeereeyo mu byalo ogenda n'olonda omubaka wa palamenti naye mu butuufu ng'oyalina kuba mubaka wa muluka si mubaka wa palamenti nga mubaka wa muluka era ensonga lwaki ne Museveni bw'atuuka eno n'alaba ekika ky'abantu be mumusindikira ng'atandika okwogera kati Uganda etandise okumpoomera ekintu ky'Ekongo si kintu tekyetaaga kubalaatiramu abasajja abo be mulaba balwanyisa Ekongo bagenda Ekongo ng'abanoonyi b'obubudamu bwe batuukayo Kongo nebaaniriza nga namwe wano bwe mulabye Museveni yagguddewo booda zonna mbu buli munoonyi wa budamu ayingire wano bwe bayingiza ne batuuka ekiseera ne bagamba ye kino ensi nnene lwaki tetugikutulako kubanga ekyo ekitundu kye balwaniramu kirimu ebyobugagga bingi nnyo ffe nga bannansi obuvunaanyizibwa bwaffe bwakulaba nti wabeerawo emirembe kubanga nze sifaayo oba oli wansi ki you deserve to live tolina kuttibwa kakati tulina amawanga mangi ageetaddeyo eyo agali mu kulwana naye gwe waaki weebuuza Kagame akima kyerwa e Congo Burundi ekima ky'e Congo ye yalibadde question mark kubanga Congo nsi eri independent mbu naye kati yagendayo n'abagamba mbu waliwo gurupu y'Abanyarwanda ababeere Congo mbu yabalwanirira mbu yabalwanirira rights zaabwe ne bamubuuza ati ate gwe kakati ovootie mu nsi ye yerwanda ojja olwanirire bano abali eno abali e Congo mbu abalwanira rights zaabwe kakati bantu abamu kye batannaba kumanya nti ekyo ekintu ekigenda kukoma Congo ne wano mu Uganda kigenda kujja anti nkubuulirako kyo tega amatu waliwo ebuuzizza lwaki Museveni agula booda zonna n'aleka abagwire ennaku ezo yataddeko omukono ku tteeka erikkiriza mugwire okuyingira wano bagita open refugee policy nga buli mugwire ayingira wano buli mugwire akkirizibwa okugula ettaka n'osanga Abeeritria bali wano bayitirivu nnyo kugambye gwokyabaliko kakati Abaethiopia bonna bayingidde wano Abasudan ennaku ezo waliwo omukwano gwange omu ng'aŋŋamba muwerekereko nga bagenda Kiboga ng'omusajja omu mu Ethiopia alina yiikaze ettaka 10 ekiboga omusajja omu Ethiopia ng'alina yiikaze ettaka n'ebyapa biri mu mannya ge neddaka kati anti nkugambye this was pre-programmed mwe mutunuulira wano Uganda naye abasajja bazimba z'empaya tukwate Uganda tukwate Rwanda tukwate Burundi Congo tugitwale Central African Republic tugitwale Somalia tugitwale bw'okwata omu ku bo nga bonna bakulumba obadde okimanya ekyo wali weewuunyiza kati ayogere ki Brandon ayogere ki mbadde njogerako naye ku simu ayogere ki talina kyakwogera biveeko kakati mbadde nkugamba these people are building an empire at the expense of the local people oba gwani kati tolaba Museveni agezaako nnyo okulaga nti tebakwatagana ne Kagame naye bonna bali omuntu ogwo agenda yabwe eri egi waliwo buno obutonotono buno era bo bakkiriza nti obutonotono buno butwawule naye biga picture yaffe eri eya agenda ey'okuzimba empire eyo bebagatta
era sebo gwe nkulengera tubalengera nga muli excited mu nsi yonna kebe Sudan ze kuba ntambuddeyo tebakukkiriza yadde kugula ku ttaka lyabo okujjako ng'oyise munnansi ng'ate liba liizidi liizi ne wano kati abantu liizi baazigjeewo waliwo ebunjiza kuba ntera waliwo ebunyiza tudde mwami Museveni n'avayo n'agamba aba immigration ntino nti babawe ennangamuntu babawe ennangamuntu ne passport gwe munnansi indigenous person okuwa nnangamuntu weetolola emyaka n'emyaka ng'egudde naye gwe waliwo ebunyiza nti why are these refugees now getting n'omukulembeze eggwanga avayo n'abateekerawo yagisaani eyo gundi gye yadikira executive order nti mubawe mangu ngwe nga tolengera anti kyenkugambye abo nabo gye bujja wano bagenda kugamba wano Buganda yaabwe kati jjukira bamaze okwavuwaza tolina ssente ettaka bali kututteko be bakuwola n'okuwola you have no any quality education n'ababadde balina quality education badduse bagenze kubeeyo mu nsi z'Abawarabu badduseewo wano zimanyi mwe bayita bakadaama owulira sebo kakati gwe tosekererawo Congo naawe kikyo kibulako bubuzi bakuzinzeeko ku nnyanja bakugobyeyo anti ate weetunze otya eno ebaddewo puroguramu anti kati nkugambye abantu omanyi nti kati ne ssente kati eziwerera abaana tebakyazirina naye kyali kibadde wano mu Buganda nkugambye nti abeeritulya bonna bayiise wano era kati bafudde n'ennyumba ngono boogambye ennyumba okubeeza ebbeeyi ennyo n'okufuna ennangamuntu bagimuwa mangu obulituya ne bannaabwe abalala bano bonna bwemulaba ababayingiddemu wano bonna besijja kwogerako ababakutte wano mwenna babakutte enjegajega mwenna babakutte obujega omukulu avuddeyo tumubuuza nti osayininga ote gye bayita executive order abagwira ofuna nnangamuntu ku speed ne passport oyagala kutugamba nti abakozi b'omu migration bonna bajega okubamma nti bonna tebategeera okuuma abantu abo kweve tukimanyi nti ab'omu migration twabateekayo basobole okukola emirimu gye balina okukola owa migration agambye nti mwenga muzze wano mufuna passport mpitivu kwa kati passport ya Uganda mu nsi yonna yenyanga okufuna mu nsi yonna the whole world twala 25 waliwo ne group ze batwala wali nti ono mukulu alagidde bawe passport nga balina ennangamuntu za Uganda n'ez'okunsi ezitulinaanye ne passport kyekimu era kyova olaba abantu abamu bakola ebintu wano with impunity kubanga abamu balina dual citizenship abalala balina triple citizenship abalala balina quadruple citizenship ng'oli alina passport za nsi nnya bw'abeera wano mu Uganda Munnayuganda bw'agenda e Rwanda Munyarwanda bw'agenda e Congo mu Congo ati kugambye kakati M23 tosekerera bakongo nga babonaabona omanyi ali mu kuttibwa kati bakongo bannyini nsi be bali mukuttibwa babe emundu evuga amashasi kati nkugambye Kagame yabadde akangazza ngenda kubakolako wano naye nga yafuga Kongo bw'oba okozesa obwongo lwaki takangaziriza ng'ali eri waabwe Rwanda kati nawe mwekigenda kubatuukako wano museke mpola Omuganda agamba awanise tasekerera wankenku museke mpola abasijja mubalaba okwewagawaga obukundikundi bwe bateeka wano nobabuuza nti ate bano nga beewaga beefuula nti bakitalo nnyo ku mawanga agali wano there are so many tribes here which are very silent nemwe mwebuuza nti lwaki kati waliwo obuwangawanga obumu obwefudde nti bwe bulina okuba obw'ekitalo mu Uganda ekiro batuwe nobuuza nti owayi gundi ng'ate ofuuse kirala kati olw'okuba nti bano bakoze sisitimu yaabwe yonna be bagifuga kati yonna kakuyege eryesabo ne banoonya bannansi abaalina omulamwa bonna babaguzeeguze tebakyategerekera abalala batunuulira bulimu abalala batunuulira busente abalala batunuulira bakazi bagabidde tugenda okwekanga nga tuli mu square wanu ye Congo kakati gwe nkugambye n'abakazi mu kibalo mwebali genda olaba abakungu be bateekerawo be bawasiza abakazi political it is a political arrangement twe mumuwa omukazi noyo mumuwa omukazi noyo mumuwa omukazi noyo mumuwa omukazi ogenda okukitegeera obuukebuuke mu bbanga ng'obudde bukuyiseeko ozijukiza yesalongo samuna bangi gye bali eyo bangi gye bali eyo gw'obadde okimanyi nti ffe ababeera wano mu Buganda Abaganda be basinganga okuba wano abagezigezi mu ssente naye okimanyi nti bonna babagobyemu mu bizinesi
kati babulooka bafuuka babulooka ate babulooka ku mataka kati omulimu abaganda gwe basinga okukola wano kuvuga boda na bulooka wa ttaka era kizibu nnyo okusanga ku babulooka abataano ab'ettaka ng'abaana si baganda be bateeka wano mubayita batya bakayungirizi n'alyako 10 waliwo naŋŋambye nti omulimu omulala kati abaganda gwe balina gwa social media kwo babeerako okwo ne bayiyayiya ebiboozibozi ne bakolakola ki because they have nothing to do emirimu gyonna bagibagobyemu buluna batambula beekookoota bati nobwovaayo okwogera bakuzinzeeko katokolero gye basooka okutwalako nkugambye omu Ethiopia alina mailo alina acres 10 ekiboga anti nkugambye epulogulaamu eriwo bannansi bajeeko ettaka bajeeko ssente bajeeko education eri ey'omutindo balekawo mu bbanga bonna ogenda kubasanga nga tebakyalina makulu anti kyenkugambye kendako wano ekansanga oba okyasobola munnansi okupangisaawo ennyumba oba emakindye ng'okiyisaawa kanso y'emakindye ng'ekiyisaawo ekiteeso nga ne Ssaabalamuzi asobola okuvayo n'asala nti teri kukkiriza ba civilian batwala mu bikooti by'amagye oli afuga n'avayo n'akugamba nti Uganda si abannamateeka nakundi emakindye kuba LC wano mu Kirombe awangulo wa LC n'omu Sudan bonna bazze gye bali eyo bafunye ettaka lingi mu Luweero ate kati omukulu yabateereddewo etteeka nti mufune ettaka tewali nsi yonna etakuuma ttaka lyayo oba sovereignty yayo jerasire ng'ogyeko Uganda mb'omukulu ataddewo gye bayita open refugee policy muyingire eriwe bakusirwaza naye gwe njagala okubuuza abasajja bano gwe okubalaba nga basula mu bisikosiko eyebbali olowooza tebalina mayumba Kololo na Muyenga tebagalina Kololo Muyenga muno mu kibuga okubalaba nga bo basuleyo mu bisikosiko ebbali eyeggulu neweewalala anti kyenkugambye n'obasanga eyo siwoka ne Masaka eyo mu sikosiko eyo tebagalayo mu kibuga muno gwe kyenkubuuza bali treatinga ebbali eyo n'osanga nti bali Kyobe omanyiyo Ekyobe kiri eyo mu mambuka ga Uganda balina ekifo kye bakiyita Kyobe kiri mu makati ekibira kiriko siko ya mailo ngana bateekawo ekitundu kyabwe eno olanya gyava bayiteyo batya Amuru mu makati g'ekibira eyo ne bateekayo ebizimbe biri omwo ebyebbeeyi bayiteyo Kyobe gye batuuleyo ne bapulaninga ati nkugambe bayitayo Kyobe mu makati mwe mubeera muno n'odigida tewali kye batalinayo gwolooza bo okugenda mu nsiko eyo basiru nti bagira basula mu Kyobe eyo tebalina mayumba wano Kololo ba Muyengo bannaggulu gwe bw'osuubira kusendeza kakati kyembadde nkugamba ekongo tosekerera muntu w'ekongo don't laugh at the Congolese nga babonaabona okubonaabona kw'abantu b'ekongo kwava ku kisa kyabwe okukkiriza abagwira okujja mu nsi yaabwe ne babalekerawo kakati abagwira ne baba amudi balina emmundu balina ssente bali educated babagamba nti naffe eno ensi twagala kugitwala waffe okitegedde ssebo ekiri ekongo ne wano kyekigenda okubaawo toseka kubanga bino byolowooza buno obubinjabinja bye mujja mulaba buno obwegulupinga buli kaseera nga bwegulumiza don't think it kikibwe bugenda okuvaamu ng'ekongo kati mbadde nkuwa ekyokulabirako wano okimanyi nti waliwo ne bannansi nga takyasobola kwogera mu kitundu kye ng'abagwira b'amaanyi nnyo singa bannansi nga takyalina ddoboozi nga ne bw'oba weesimbyewo be bakusalirawo kubanga be bakulinako ssente jangu oba tojja ate bw'ojjabo be bakulagira ekyokukola bw'ogaana nga bakuyisaamu eggaali ebyo ebyamayinja naye mulutaadi mu lusamba muyita mulutaadi totubuulira oyo lwa Afirika ye ani yamugula naye yeetunda mu bibajjo
kakati kye nkugamba naye yeeyimbako n'atagumiikiriza mu nsi eno sebo mukama njagala okugamba ky'osabanga nnyo obutabeerawo lwe lutalo olutalo luba destructive olutalo lumenyaamenya famire olutalo luleka ensi lugituusiza we lugituusa musobola okuba ne bakanywa musayi nga bo kye batunuulira buyinza nga yeesaawa yonna alowoleza kutemula ono gunzi tumuse tutya ono guli tumuse tutya programu yaffe okubeerawo nkugambye g'otunuulira b'e Congo but remember these people are building an empire. Who and who? Anti these people gwe boolaba abali the actors ne balina ebibaawulako era bwe batuuka ku bibaawula oba byabakazi ne bibaawula oba bya ssente ne bibaawula ne bwe batuuka ku common agenda yaabwe nti ya building an empire awo nga n'ekiro batuula bonna bwe bamala okufuluma ku common agenda ng'olwo baddamu nga balaga obutali bumativu bwabwe. Kati nkugambye omuntu w'e Congo abaana abato balabye bafa abakyala bafa abantu ba bulijjo bafa nti bano bawambye ate babadde babawolereza mbusimanyi mbu babasosola kati bakugambye nti baagala genda kuwamba kibuga ky'Ekinsasa ate nalabya amagye ga gavumenti gegase n'ekibinja ekimu ekyabaye anti kyenkugambye bakuyingiramu ne bakuteekeramu confusion nga kati boola bafu wano mu Buganda batuteeramu confusion gwokimanyi nti kati tulina obubinja bw'abantu abeetuuma amanya g'Ekiganda omuganda yenna bw'avaayo okwesimba okuba president olaba omusajja ng'alina erinnya ly'Ekiganda nga yasinga okulwanisa omuganda alina omuganda nga yesimbyewo tubalina wano bangi ng'alina amanya g'Ekiganda abamu bavaavaayo kono ono bulijjo bw'ati leero bulijjo yeekweka eno nkugambye tulina kati wano abantu abalina amanya g'Ekiganda ng'omulabira ddala yeetuuma amanya g'Ekiganda n'asoma n'obulombolombo naye bwe wavaayo omuganda ng'azze okwesimbawo kwe mumubalira yamu kubasooka okumulwana taayo tajja kutuvuga ogenda okukeberakeberera nti nkugambye beera common agenda nti beeteekemu beetuume n'eng'omanya bafaanane koppa obulombolombo n'eng'omanya agenda eriwo kati nkugambye olwaleero bw'oba olina obwongo tosekererawo e Congo musabire busabizi ekiva e Congo kati nalabye ono omusajja w'e Kenya obadde omulaba naye Ruto akole ki oyo musajja wattu ye ssentebe w'omukago kati akole ki nga naye bamukozesa ng'obugologoosi buno ewiiki eno by the way Kenya yabadde gaddewo booda ya Uganda naye amagye bwe gagenza aga UPDF booda yagguddwa era abaana ne babyogera mu kusaaga anti kyenkugambye kati Ruto mwe mutabani w'abano Ruto mutabani waabwe ate nkugambye baleeta Kabira ali mutabani waabwe Kabira oli eyasooka siniya golowooza lwaki bano abasajja batandise kugamba mbu babasosola okuva Kabira we yajja mu buyinza ono Kabira Junior mutabani waabwe neka batusosola bulijjo nga baalinga tebagamba mbu nabo naffe tuli Bakongo lwaki butusosola kugambye gwe lwaki olowooza nti bano bamala okuwamba wano n'ab'e Rwanda ne bawamba n'ow'e Burundi n'akwata ne mutabani waabwe Kabira n'ajja mu buyinza ono Junior we batandise okugamba nti kakati naffe babadde batusosola bulijjo nga baalinga teboogera nga bali bajja bafuga Kongo yali efugibwako Mobutu Sekoko Wazabanga n'efugibwako ani omulala awo waliwo omulala eyafuga balinga babiri nene Kabira najja mu biseera bya Kabira wawulirako obukundi obwo bwalwa obukundi obwo bwabayita abanyamulenge mbu nabo bagamba mbu nabo Bakongo lwaki bujja kati gwe omulabako kubanga lwimbadde ngamba kolako batoliiwo n'ofuna ssente zizimba amagombolola ly'e Nakaseke n'ery'e Semuto ogenda okulaba nti eno wabaddewo babyetuuma bw'olaba omufere oyo nze tula kakiko k'ebyenguudo aka Parliament bwe ŋŋamba oyo nti gundi azze wano agambye aleese ekkubo lino tweyanzege enya kutumirako aba Diamond ekimbejja manyi abana P7 bona ibana bayise naye system ya grading ennaku zino mbinyo ebadde mbinyo eriso political amasomero agabadde gakola obulungi gonna tusobola kuŋŋa nti obusomero kimanyi Kampala ye yasinze okukola obubi mu masomero gonna first grade fenna twatuza abaana 19 first Diamond wano muyogeyoge bani babayitani Diamond Kimbejja ebuddo mwebale muyogeyoge naffe tubeebazanga ababaka ba Parliament abaana 19 first grade 19 muyogeyoge
amina mbadde nkugamba ebigambo by'omwana Museveni binatwetera mbadde nkugamba ebigambo ng'obigendako mu nsi tewali kintu kibi nga kubeera n'omukulembeze nga tayagala bannansi. Zino executive order mwami Museveni ze yasayininze nti abagwira bafune ettaka wano, abagwira bafune ennangamuntu, abagwira bafune passport, ezo zigenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nti bagambye mwe muli eyo mu kulya, abalala temukyamanyi bifa ku nsi babategerera na butegerezi, abalala mwaggwamu ng'ensi bweggwamu abantu okumanya kwabo. Ekintu ekisinze mu nsi yonna okubonyaabonya abantu n'okufa kiva ku ttaka. Abagwira bakkirizibwa, tewali nsi etabana bagwira obaaniriza, naye babeerako ne we bakoma. Bino omukulu byagamba nti nabalina ekintu kyabwe kye babala wano, nti ajje alagire aba immigration nti abagwira bawe passport, bawe nnangamuntu. Ab'oku migration tubawe ekitiibwa basobola okukola emirimu gyabwe. Omukulu afuga eggwanga lino byabala n'agamba nti abagwira bafune wano ettaka. Ettaka baliriizinga buli zinzi tebaligula, era ensonga lwaki ne Queen bwe yali ava wano ku bukulembeze bwaffe nga tufuna independence balekawo etteeka nti abagwira ettaka lye balina wano balina kulifuna ku liizi. Naye sebo baguddewo booda ate beegabira ssente ekiro n'emisana oba bazikubira wanga bwe beeguza bwe bagula abanaku bonna babasengudde wano batwalawo wali batwalawo. Ne mubeera ne gavumenti naye nga tefiira ddala ku indigenous people banansi na kaswa tebafiirako ddala, kati gavumenti efa kubagwira. Mwe muli eyo muli mu lubalaato simanyi musiibe eyo mu bikujjuko kujjuko ebyo ebitaggwa ebyo bye mubeeramu muli mu kubuukabuuka. Naye Kalenge akutte gwe musajja gwaggwamu 15,000 n'oggwamu obuntutu, nawe mukazi gwe nammwe bantu mwe abaggwamu ensonyi n'ensa ne mutandika okwetuna ne muva ku miramwa ne mutunuulira bukunkumuka bubasuulirwa. Kalenge akutte gwe musajja gwe naddala mwabekkirira nyammwe. Ebiseera gye bijja tetugenda kuba na nsi yaffe. Sekerera omukongo naye ng'okimanyi nti wano naawe kigenda fumba mtu. Kakati ebintu bya mutabani wa president byayogedde ffe twali badde tetubiteekako nnyo ssira, kubanga oyo omusajja mukulu yasoma ate alaba ensi bw'etambula. Ffe batugamba olumu ffe tugamba oba ziba diversions nga ze baleese tutambulire ku ebyo obanga tayagala kuva mu mawulire. Oba kyogere bwoti Abaganda abali e Rwanda nabo bakolenga basobola Abaganda abali e Rwanda basobola okugamba mbu ffe Kagame ng'otusosola lwaki totuwa biro ne basaba nnangamuntu. Kakati ekyo ebyo ffe twabibagamba era ffe tugende tubatunuulira nti bw'omanyanga nti bakubuuza nti mu kitundu kya Uganda ovaawa, omukyoli alina ewaabwe mwakyoli, omunyankole alina ewaabwe gyava mu banyankole, n'omukiga alina ewaabwe Bukiga. Gwe bakubuuza ewammwe eruddawa gwe ajja asiikuula. Bw'omanya nti newammwe weewo wootudde tosiikuula, bw'otunula butunuzi. Kubanga ffe wano omusajja bamuyitanga Milton Obote. Obote yalinga ng'alina amawanga agamu ge yakyawa completely, nga ne bw'oyogerako mu maaso ge naye yabikkangako. Obote yali yakyawa Abaganda naye n'awasa omukazi Muganda Miria Kalule Obote n'abagamba nti bannange bw'oba ozimba eggwanga tebalizimbira ku tribes, eggwanga balizimbira ku busobozi bw'abo abali mu ggwanga ero kiki erisobola okutuusa ku bannansi. Era tewaliwo akulimba nti Obote ng'oggyeko nti yali yakyawa abalangira oluli olulangira. Tewaliwo Muganda yammibwanga mulimu olw'okuba nti Muganda ku mulembe gw'Obote. Okimanyi ekyo? Tewaliwo muntu yammibwanga nti nga bakubuuza. Era wano ffe twali tukibuuza nti kiki lwaki nzija mu ddwaliro n'osooka ombuuza what is your tribe? Eggwanga lyange likwataganira wano obulwadde obuba bunnuma. Bikwataganira wa? Bikwataganira wa? Nzize kunzijanjaba mu ddwaliro. Lwaki tombuuza your disease ne nkubuulira nga tombuuzizza? Kubanga you are treating a Ugandan.
era kye tugamba bano nti kye musiikudde simanyi nti oba munaamalako nakyo. Waliwo abantu bangi bali eyo basirise babatunuulira effujjo lye mubakolako, okwewagawaga effujjo lye mugenda mukola ne mwefuula mbu mwe muli special, ne mutunuulira abalala nga bwe mubeenyinyimbwa, ne mwefuula nti emirimu gyonna emirungi girina kuba gyammwe, ne mwefuula mwe mulina okufuna quality education, ne mwefuula nti mmwe mwekka mulina okuzimba amayumba agategeerekeka, ne mwefuula nti kati ettaka lyonna lirina kuba lyammwe bannansi mubagoba enkya n'eggulo. Ebiseera bigenda kutuuka basebo mwejjusa ebintu ebyo. Ebiseera bigenda kutuuka mwejjusa ebintu ebyo mubuuze nti ate oba kino twasiikuula kyaki tetutasobola kumalako nakyo. Kubanga sebo ffe tuli bannabyabufuzi, tusisinkana abantu ab'e buli kika ne batule si mugoola batudde naye ku mmeeza nti aseka nti enseko zijja. Abantu baseka nammwe naye nga bamanyi ekibali ku mitima kye mubakoze. Abantu ne batuuka n'okusiimulayo n'okusigulayo amalalo g'abantu abaafa nti balina obuyinza. Abanaku ne baba embu bagula ttaka zino ssente ze beegabira enkya n'eggulo. Mutwegabire tubagule bonna tubamalewo mu byalo ne mu bibuga. Omuntu n'otuuka mu kitundu ky'abantu ng'omunaku takyawulira baleeta kigguleda ne kisenda emmere ye. Emisana nga teri amuyamba. Ate ne bajja ne beeyogeza ebiboozibozi. Simanyi abantu tebagobwenga ku ttaka. Naye nga ffe tukimanyi nti agenda yaabwe ngazi. Era nze kyova olaba nze situnuulira ebyo bigambo bya mutabani wa pulezidenti byayogera kuba musajja mukulu. Ffe tumugamba buli statement gy'okola oli responsible nayo. Wayogera ku Basudaani, Abasudaani ne bakugamba nti sebo endereya pole pole tuveeko. Obuzibu bujjira yagamba asobola okulumba Kenya. Kenya neesanyuka. Amagye gagenda ne gamugjayo mukumpaka ne gamuleka. N'agamba asobola okulumba atagamba wagira ba kati gwe bw'olabanga Kizza Besigye bamukutte gw'olowooza are you safe? Bw'obanga omuntu asobola okuva mu kasaako okumulirwano n'ayingira mu kasakalala n'awambayo munansi n'amutwala gy'amutwala, are you safe? Gwe you yourself. Bwaffe tubeerawo nga bannabyafuzi, nze nga munnabyafuzi basobola okujja n'onvuma ku mukutu gino egya social media. Ne kwamba nze osobola okunvuma. What about other people? Olaba kwata Besigye, are you safe? Oli akyakugamba emabegako eri entalo nga ziri wano ng'abantu baddukira Kenya. Kenya was the second home ku bannayuganda. Ng'era babeerayo eyo n'owulira nti abadduse wano ababadde bayekera baddukidde Kenya, abaki baddukidde Kenya. Ne kakati wano wonna because these people are building an empire. Ne Kenya nkugambye Ruto mutabani waabwe. Gwe nkugambye gwe lwaki olowooza buno obubinja obuli e Congo bukizudde kati nti nabo bulina okufuna ku shares e Congo bulijjo bali luddawa. Ng'ogyeko business anti nkugambye mutabani waabwe. Nze nkugambye mutabani waabwe era naye kati ali ku remote. Naye ali ku remote. Gwolooza lwaki emabegako eri ku mulembe gwa Kabila wawulirako obubinja obugamba mbufe naffe twagala rights mu Congo ku mulembe gwa Kabila senior oba ogwa Mobutu. Gwolooza lwaki baze ku mulembe gw'abana abasajja? Because they are building their empire gradually. You are part of the empire nawe bakutwaliramu anti oli yakushining the executive order nti mujje muyingire wano. Gwe bakulimba mbusimanyi mbwaliwo abalaalo mbusimanyi buje bavaawa. This is not tribe in Uganda called Balaalo. Who are these people? Kati olw'okuba nti naawe oli muyala babagenze babagulira n'obufofofo mu gavumenti abalala you can live nga toli MP oba nga toli minister no surviving nga n'obuuza who are these people? Kakati olunaku lugenda kukeera nga Eritrea bali wali be mugabe be bayiisa abanjawo nga nabo bagamba naffe twagala kututongoza nga ggwanga wano. Akugambye how yabeerawo they are normal, they are part of us. Kasi abantu bo bamulonde ne balaba nti bajjamuwa services. Ebiseera bijja kutuuka nga Eritrea baga nti naffe ggwanga lyaffe balitongoze nga oli obubinja buno obuli muno obugenda bwewaga. Ne omubuuza ati how is it possible mu Uganda ogenda Eritrea? Kati wano waliwo Omuganda asobola okugenda e Rwanda nga abadde Rwanda. E Rwanda teriyo Baganda baliyo. Ne basobola okugamba Kagame, basobola okugamba Kagame nti naffe tutongoze ng'eggwanga e Rwanda. Agwe nkubuuza waliwo wano Omuganda asobola nze ngendayo e Rwanda
era ntera kusula ku hoteli bagita Let Me Go ekitongole kya UN nga kisasulira naye waliwo abaganda abali e Rwanda abasobola okukeera enkya ne bagamba Kagame nti naffe tutongoze ng'eggwanga ly'Abaganda e Rwanda asooka n'abatunga ye ng'otekitandikirawa nti Kagame asayinize executive order Abaganda bafune ettaka e Rwanda nedda nkugambye ku Baganda kyentandise nga zinnakugamba balala Bannayuganda abali e Rwanda nabo baagala ku ttaka ly'e Rwanda baagala kwetongoza Bannayuganda abali e Rwanda kuba nayo baluddeyo n'olwekyo basabye Kagame n'abaabatongoza soka nabuuza who are these people by the way who are you nti President Kagame bamugambye ateekewo executive order Bannayuganda nabo bafune ennangamuntu e Rwanda bafune ettaka nga bwe baagala e Rwanda ne bwe liba lya liizi tolikkirizibwa kulifuna bakubuuza olijjawa wano gwe gundi naye wano kikyabuuza basajjamu abakulu abaweddemu ensa tetukyabawa kitiibwa mutuyiteko muli obusente bwammwe ne mukwano gwammwe bwe mupulaninze okusaanyawo ensi yaffe nze tokyajja wange ne weetekerawo ebigambo ebisooka kutunuulya ne kubuuza oyaani weeyongereyo nsooka kubuuza nkugambye twagala tuwulireko Bannayuganda nti bagenze ewa Kagame ne bamugamba teekawo executive order naffe twagala ku ttaka ly'e Rwanda akugamba Kagame akutunaga wewe nani era oyinza okukeera enkya nga bakuzinzeeko ne bakugamba genda ng'oli ku boda ne kati wano n'osanga nga munnansi bamubonyaabonya talina takkirizibwa nakuba na ttaka abagwira nga be balifuna and instead of leasing balifuna mu mannya gaabwe direct kati bali wano be basala enviiri be bakola ki be bavuga boda wano naye waliwo ebintu basibo ffe bwe mutulaba nga tuli eno tusirise mutulekeemu muli obusente bwammwe ne mikwano gyammwe bwe mutulaba nga tuli eno kati kye mbadde nkugamba ebigambo by'omukulu oyo byayogera mutaani wa president almost kati ye commander in chief w'ebitongole byonna ebyokwerinda CDF yabikulira byonna alina okumanya impact yabyo gye birina si ye yekka ng'omuntu bw'okimanyi nti kati Munnayuganda bw'ofuluma n'ogendako e Sudaani omagamaga nze nkugambye nalina mukwano gwange ng'ayagala okufunako omanyi obuzigo bwe bujjanga buna obuzigo buna e Sudan mugagga nnyo naye ng'agamba ayagala kuteekawo establishment ye Sudan gye njogerako ye South Sudan ne bamugamba wano ne bw'oba oli triliyoniya tokkirizibwa kufunayo yadde yinsi ya ttaka yadde oddikuliizingako okuggyako munnansi g'olina okukolagana naye okitegedde kyekimu kyekiri ne Tanzania Tanzania ofunayo ettaka ne bweba liizi ate era liizi bagiyisa munnansi ne bakugamba nti munnansi alinako ebitundu 95 gw'olinako 5 ku liizi anti nkugambye gwe oyagadde ofuna ewaabwe era y'ensonga lwaki olaba Tanzania waliwo byetatuulamu ne babuuza nti is really Uganda a sovereign state omusajja omu namugamba nti bw'obanga oyagala okwewagaawaga wano mu Uganda genda otunuulira amawanga agaakola Uganda gali ku geeti ya palamenti ya Uganda bw'obanga teweerabako genda mpola geeti nno temugikuulawo kuba bayinza okukeera ku makya ne bokuula mbu waliwo abazze okwekalakaasa geeti ya palamenti bagitwala namugamba nti bw'oba weewaga abazungu bwe baali bagenda nga tufunye independence bagamba these are the states ezikoze Uganda ziri ku geeti ya palamenti ng'oyingira buli emu erina n'essimbo yaayo bw'oba teweeraba ku nanka eyo kukwegayiridde genda mpola don't think that the silent people are fools anti kati tukibasomesa kuba babeerayo eyo nga bawulira gwe bw'ogenda ku geeti ya palamenti ya Uganda wali amawanga agaakola Uganda nga tolabako ggwanga lyo genda mpola kubanga ffe tukimanyi ng'ogera mu nsimbi tukimanyi nti every person waddemba okubeera mu nsi endala kuba nze sebe ennaku ezo nali Abuja Nigeria naye nga mpunuulira customs z'Abanigeria gye bagamba ne mbawuliriza era ne mu Nigeria obutamuggyako busungu alina ebintu bye byakuuma bye bayita ebiri salient
bino Trump byayogeddeko kuba Trump yabagambye nti nammwe mu bdeeyi ewammwe musobola okukola ensi zammwe eza Afrika ne zibeera nga Amerika mube muba mulowooza nti ensi zammwe mulese muzitabangudde mujje mu budamire mu nsi zaffe by the way nze saagalanga ku kisajja ekyo era nterugenda naye olumu kyogera sensi nali ngamba nze mu bulamu bwange nze lutamaguzi nga ndaba ng'omusajja oyo alimu akazoolezo empuliriza bulungi nnyo ebigambo bye byayogera wuliriza ssebo nga ndinzekka n'agamba nti zino facilities ze mwagala amalwaliro amalungi musobola okgekolera ewammwe amakubo amalungi musobola okgekolera ewammwe obukulembeze obulungi obutambulira ku constitution musobola okbekolera ewammwe nga Amerika bwe yakola negamba nti Amerika okutuuka we yatuuka wano yateekawo kye bayita sacrifice n'abagamba nti ne Bufalansa okutuuka olwaleero nga omuntu akaaba amaziga nga bamumye passport bamumye visa ye Bufalansa yakola bagita 17 revolution eno eyagoba ba Bourbon monarchy 1779 revolution okuva olwo Abafalansa ne bagamba there shall never be akakundi k'abantu akasobola okujjawo ne katufutubbalako ne katwala obugagga bw'eggwanga mbuka ekalwana ne katwala buli kimu kuba omukyala wa King Louis abantu bamukaabira maama enjala ng'etutta omugaati gwa bbeeyi n'abagamba nti oba omugaati gwa bbeeyi mugende mugule keeki ne bagamba kamujja kutulaba ku kibanja kyo teweeguze ovunaanyizibwa bwo nga ggwe atula ku kibanja kuwa busulu amateeka ago okuwa busulu ate mulina okukimanya nti okusala ku kibanja buba bubbi ekyo tujje tukibabulira era njagala kulisayo bannaffe betwabadde nabo mu kuziika omutaka Ssekirevu awo naluvule mu kapeeka bane mu kuliko eyo nyone nebaza n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka n'abavubuka abategese emipiira mu bitundu byawo mu kapeeka bane mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kutambuliranga ffe ng'abakulembeze ekyensembi ekyo twagala okubakubira omulanga nti mukole tewali ne bweba gavumenti ya President Kyagulanyi ngazze nayo yeetaaga abantu abakola mukole buli omu agezeeko wakubadde nasoma byanfuna obwavu bweyongedde nnyo nnyo nabadde ntunira ku index z'obwavu naddala okuva mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde obwavu bweyongera continuously ate bwe butuuse obwavu mu mwezi gwe-11 ne kati mu January we tuli bweyongeredde ddala nnyo era mu abantu naddala babeera mu kyalo bw'oba obadde ng'okozesa emitwalo 10 tandika okwekuba mu kifuba okozese at least emitwalo nga 5 kubanga gye tulaga mwewale nnyo ebibooziboozi by'abasajja abo bwe munaabyewala ne mukola ekyo ekiriyo mugenda kubaako ne mutuuse kuba nalabye mu Museveni n'amikwano gyange abasirikale bamaanyi b'amadaala ga waggulu nababuuza nti mubadde mutambula ne Museveni nga mugenda mu Busoga sub-region nga head of state nga president abeera ne protocol ye emusookayo ku ground advance team nekola assessment naye nembabuuza tegendayo just in 1 week's time egendayo 3 months before nga tanagenda negenda emyezi 3 ne batandika okumanya kiki bagenda okirako naye nebuuziza bwe nalabye Museveni ng'ali ebusoga naye oba kati bano abasoga abalimba kyaki abalimba ki abasoga abugobyeyo ku nnyanja ebikaado byabwe byonna babasaba layisensi era obwedda kyenninda kuba nze enjawulo yange n'abakulembeze abalala ne bwemba siri muwagizi ompuliriza ebigambo byoyogera kuba kiba kikulu nnyo naye natunuulidde obwavu obuli mu Busoga nenninda omukulu ayogere ku bikajjo kuba nawulidde kati kyabagambyeko ab'ebusoga eyo ate yabagambe mbu ebikajjo mubiveeko mutandika okuddamu okulima emmere eva zete ez'amaako gwega nendabira ddala a very confused population with very confused leaders nga buli omu yeebuuza munne kiki ekiddako abantu b'ebusoga babagamba balima ebikajjo omusoga abyeta ebikaado ne bateekamu amaanyi gaabwe emabegako awo ttani y'ebikajjo ebadde ku mitwalo 12 kakati yazze ku kakati bagikyaze bagira ne bagira simanyi basaba licenses ne bagira ne bateekamu kubanga bano bennyini bano abasajja be bagula ebikajjo ku ezo kampuni zolaba ezisinga ez'ebikaado z'abano abasajja be bakola partnership n'abayindi sebo neyanziza nnyo okubuuzaako ku bantu naye ekyennyongero okusaba era kyensaba bannansi nti temujaganya nga mulabye ekigudde Congo
ekiri e Congo kyekigenda okugwa wano abasajja abo be mulaba abeefuula simanyi mubayita mutya abalumbye e Congo bamweta mutya abalumbye abakongo anti babayita batya abo abeeyita ba M23 beetwala e Congo ng'abanoonyi b'obubudamu kati baagala nsi yaabwe temwewuunya ng'ekiri e Congo na wano kituuseewo era ekyo ngenda kukibalambulirako ebitundu bisobola okuba abantu ab'amawanga ag'enjawulo ne bakola ensi nga bw'olaba Amerika erimu amawanga ag'enjawulo mangi mulimu aba Mexicano gw'okimanyi nti waliwo ebitundu mu Amerika gy'otuuka nga teboogera luzungu mejjale nga boogera lu Mexicano mulimu abaki naye bwe batuula wansi ne bagamba ebintu ebitugatta byebisinga obungi okusinga ebitwawula ne basawo ne kakati n'olwekyo nga maliriza fe nga bannayuganda kuba newakubadde waliwo amawanga mangi ag'enjawulo agakola Amerika waliwo amawanga ag'enkizo owulidde agakola Amerika bwaba Red Indians aba Red Indians batula ne bagamba nti ensi yaffe jagenda mu direction wet ne basalawo kubanga bagenda okukizuula ebyawula amawanga gonna n'ebibagatta ebibaluma byebimu bonna baagala services baagala amakubo amalungi baagala amalwaliro omuli eddagala baagala amasomero agalina quality kati bo ne bakolerere ekitundu kyabwe nga bakimanyi nti ekkuba eddungi lyerya buli munansi era kyova olaba nti buli munansi yatandise okukaabira Trump naye naffe twatandise okulabadde batabamulaba mu makulu ne tugamba nti oba ekisajja kino kirina amagezi kubanga kyagambye nti muddeeyo mwerongooseze ewammwe tubakooye ku nguudo zaffe bw'oba ng'osuubira nti kyagobye abaana olunaku lwakwosajjo kyagobye abaana b'abaminisita b'e Nigeria babadde basomera mu Amerika yonna nakyo kyasayiniza executive order nti gwe mu Nigeria okubanga bakuteeka wano ne bakufunira n'obutuuze wano ng'ewammwe mwonoonyeeyo mubba bubbi lusoma bw'olumala okusoma ogende immediately tamu weggwerako ng'odde ewammwe teri bino bye babadde nga bajja wano sewulira nga bakugamba nti sebo honorable mukyalawo bw'abeera olubuto musindike mu Amerika mb'omwana gwazaala ng'ali mu Amerika automatically abeera mu Amerika yagambye automatically omwana gwe bazaalira mu Nigeria mu Amerika nga taata we Muganda oba mama we Munnayuganda abeera Munnayuganda. Hello? Nange bwento. Etsebo. Okay, tuyanze again. Hello? Hello? Yes, sir. Simu yekwekyangiddeko tutumaye lwaki ekyanze kanda bate bano bo bagamba bati mukulu begere balikuweereza omukansala Moyo Najjemba Honorable Lutamaguzi mulamusizaako naye ayina engeri anyonyoddemu akantu k'ekkongo nange bwe ngenza okakubyamu wano ndabye ddala nga katuufu n'abasajja bagala kukola kizinga kyabwe ono kansala Moyo Najjemba. Okay, kansala bale kuteesa kandaye Paulina ye atugamba ati nange mwe bali tuweereza Nansikombi Pauline okuva n'erukuli Nanganda. Honorable Lutamaguzi wamma jiwe omuliro omanyi bannayuganda abamu twetaaga like okuwabulwa kozi kati newaffe erukuli Nanganda era nga Honorable bwagamba tekyali bannayuganda ffe nyini tuddukayo naffe tugenda tutwalira walala naye nga tuli baana nzaalwa zakuno naye mu litiriya ye mu makindi afuuse ekizibu ate era nga ffe twabasembeza akati essaawa tusasulire ebikolwa byaffe oba bibyo oba birungi tugenda bisasulira. Okay, Paulina aho baddu
Asalo. Sabo nkulamusiza nnyo. Gwasemba ese. N'ennyombi ndi Ntebe. Lutamaguza kimanye nti Tanzania eri abannalwanda nga batuuze. Eriyo n'abakikuyu nga batuuze. Mubuuza abanyamulega ayagala balagibwa. Abasajja bano abafumbira bayagala balagibwa. Nze njagala buleminga abazungu abasala ensalo obubi oba tufune federo eyanze neyanze. Kati oyo tanamanya agambye abanyamulenge balagewa bulijjo babadde babeerawa owaye gundi Sseruganda kati abo kyagala kumasi kutegeera bulungi osobola okubanga yemu ku gurupu ezo naye twagala kugamba nti buli omwali nako ewaabwe buli omwali najje wava ebyensalo wali owulidde wano omufumbira akaba nti bamugobye mu Uganda mbuuza gwe ompulidde omukulu agamba mbu abafumbira balagewa nze siwulirangayo omufumbira agamba nti bamugobye mu Uganda gwolowooza lwaki abo banyamulenge boyogerako oba bazze ku mulembe gwa Kagame lwaki bulijjo ku mulembe gwa Kabila tebavaayo ku mulembe gw'abalala bonna bonna n'olwekyo kyetwagala ffe okubagamba temuseka ekiri e Congo na wano kijja kujja kasita mwagaana okukuuma borders zammwe abantu ne batandika okusigning executive orders afuna ettaka yalifuna ebiseera gye bijja mugenda kufuuka emmomboze mu nsi yammwe abantu abamu tebaagala mu bimanye ebyo kuba gye balya abamu be bumu ku bukundi obwo nabo kati babuuza bagirabanga advantage nti oli bwagamba nti buli n'atali munnansi afune ettaka afune ennangamuntu afune passport nga n'Amerika esingamu democracy ow'amaanyi tomala gafunayo yinsi ya ttaka nga n'ensi nga India kati ulinawulira wano gundi asaba obutuuze bw'abayindi Sudiru n'omubuuza nti wano waliwo bannayuganda basobola okugenda e India ne bagamba nti naffe nga bannayuganda tusaba ebbombe batutongoze ng'eggwanga mu Buyindi badizebo ng'amaliriza mu sekendi emu nga shadow minister w'ebyettaka njagala okukubira abantu baffe omulanga okukuuma ebibanja byammwe okusala ku ttaka buba bubbi era n'okukuga abantu muwe busuulu omuntu yenna bw'ogulettako okuli abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bw'oba oyagala okunnyonnyola ku byettaka nga shadow minister eno essimu yange eri 0757 69 4757 69 4754 abantu mukole tuli mu kukebera kibazita nanga okebera okwolondera enkalala z'abalonzi naye mwegendereze awali enkalala z'abalonzi awamu baleesewo kiyero bbuuku ekyo bayinza okuba mwe abantu bamuyo sebe tongoba baleese kiyero bbuuku awo we bagirira gundi z'abalonzi awo